Basobola kiikirira wala. Nga ttiimu kituzaamu amaanyi kubanga tekibadde kyangu okugiwangula. Tufunyemu challenges okulaba nti abaana babadde bazanyisa speed ate nga ffe kangambe nti it's our weakness titubadde tuzanya slow abaana babadde badduka nnyo but tugezezzaako kubanga tulina experience tugezezzaako okulaba nti at least tukola tuwakinga to our best. Omuzannyo gumanyisa abantu gwali gwetaaga nti buli club nebanga erina weekyaziza abantu abo ne baba nga balabako kubanga kati bwotwala ekyokulabirako nti enganzi wa State Council tulina home ground yaffe Gunde na Kivobulu kati abawagizi abantu badde batuwagira ku na Kivobulu tebasobola kulaba omupiira ogwo